Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera akatambi ako sikamazeeyo olw'ensonga za violence naye nga Honorable Zaake Francis Butebi omusajja amufubutuse ebikonde kakati nno nakugambye bwebeera ku mukutu ogwa Red Zone TV tugenda kubanga buli ekiveeyo tukikutegeeza engumi erabika etandikiddewo mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Zaake y'omu ku babaka ba Parliament abateerya ntama wabula Honorable Zaake lunaku olwaleero nakugambye bw'oba tonna subscribe nga kikole kiri wansi olaba ekigambo subscribe kikwate kukwata kadde ka notification njagala tutambule step by step ngenda kukuwa buli kimu ekiva mu Parliament gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba tonna bakubanga subscribe nga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna kati wuliriza embaga weeri. Honorable Zaake Francis Butebi akutta akazindaalo era najja ku Parliament okubeera nga ateesa submission ya Zaake esookedde ddala nga tunaba kubanga tugenda mu mbeera yonna nga tebannaba kubaawo mbeera yonna ya kulwanagana. Wuliriza Honorable Zaake Francis Butebi bwazze ategeezeza sipiika nyabo Madam Speaker omusajja oyo akulye emabega mu Parliament jjukira tewakkirizibwayo mmundu amutegeezezza nti omusajja oyo akulye emabega nze ndi mukakafu era nina obukakafu nti omusajja oyo ayina emmundu. Mbadde nsaba security oba abavunaanyizibwa ku kino mbadde nsaba babeere nga bakyekinga omusajja oyo sinakindi wakiba kyetaagisa ffenna babeere nga batucekinga omusajja abeera mabega wa sipiika takkirizibwa kuyingiza mmundu mu Parliament abadde agiyingizza. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera nkugambye ngenda kuwa dakiika ku dakiika wekumire ku mukutu guno buli update ogenda kugisanga wano. Parliament yamaze dda okubeera nga ensasagge eyingira. Wuliriza Honorable Zaake bw'asabye omuntu oyo akyekingibwe Speaker wa Parliament Anita Amongo ngenda kulaga akatambi awo asoose n'ayagala okubuzaabuza asoose n'ayagala obibikkirira asoose n'ayagala okumugamba nti taliiwo then Zaake n'alemerako nti nze mulabye alina emmundu. Oluvannyuma Speaker n'apondooka ne bakebera omusajja bagenza okukebera omusajja nga kituufu alina emmundu. Musajja ne yeebuzaabuza mpola mpola n'afuluma mpola mpola. Kakati embeera ebadde ekyagenda mu maaso bwetyo omubaka omu ow'ekibiina ekya NRM amanyiddwa nga bamuyitaani erinnya ndyerabidde omubaka nga wa NRM agenze n'atuula mu kifo Honorable Zaake wabadde alina okubeera nga atuula. Kakati nno wano waliwo embaga agenze atuule mu kifo Honorable Zaake wabadde asituse. Omusajja oyo Red Zone TV kwoli mugambye tukyagenda mu maaso njagala tukakwata empola kubanga njagala kuwa dakiika ku dakiika ngenda katwalako ko mu slow motion engumi wenyookedde nyinza obutasobola kulagawo okwewala kye tuyita violence wano ku mikutu embeera eyinza okujja ne batukuba ate community guidelines zetutayina kubeera nga tumenya. Omusajja bw'alabye Zaake ali mu kwogera n'avaayo mpola mpola nga bw'ogenda okulaba najja atuule mu kifo Zaake wabadde alina okutuula mu ngeri eprovokinga. Wabula Honorable Zaake nga bw'omumanyi era nga bw'omulaba mu katambi awo azze n'amugamba ssebo wano wembadde ntudde lwaki ozze n'otuula wano olina mubaka wa NRM. Omubaka Zaake n'amugamba ojja kuvaawo. Omubaka bw'ayimuse oba Zaake bw'amubigudde bw'ati amukubeeri omusajja akubye Zaake ngumi ku mutwe sijja kulaga waawo olwakwewala violations ezimu sijja kulaga moment eyo naye nga biggweredde mu mbeera nga yabunkenke gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV naye mbabuulire ensonga y'emmwanyi olwaleero yensalesale nga webadde ntera okugamba wabula waliwo amawulire agazze agagamba byandibanga bino byonna yakuwuddisa Munnayuganda ensonga nga yayise dda. Wuliriza Zaake byayogedde then oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo. Honorable members, honorable members, honorable members, honorable members, if I am saying let Honorable Zaake speak first, you don't have to shout. You're going to force me to
evoke Rule 89(1). Tebandeke, you don't have to shout at anybody. If Zaake has an issue, let it be handled. Yes. Honorable members, honorable members, honorable members, I can see Zaake, Honorable Sasaka is also disturbing Honorable. I am seeing Honorable Gold. Honorable Gold, you're also there. Honorable Wakaima, you're on the same thing. You get it, eh? Sazi, you're on the same thing. You wait. Thank you, Madam Speaker, for this opportunity. Madam Speaker, I wish to present a matter of order touching our safety, and particularly my life. Being a victim of gun violence in this country, Madam Speaker, I've seen one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker. Let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subject, because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? Not my bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We cannot accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why did you send me there? Listen. Honorable Zaake. Listen to me. Honorable Zaake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm. This is the Sergeant at Arms. This is the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, can you check? Check. Remove your jacket. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the Sergeant at Arms has checked, and there is nothing. Yes, there is nothing. Can you sit? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.